nyambo ntambulize video eno wonna wekusanze owulidde bakapere bangi abatamanyi bintu bino nga bagamba nti omukulembeze waffe nga tumaze okumuwanguza ku lwokuna lwa wiiki ejja ng'akubye General Museveni akalulu hands down mbu General Museveni agenda kukolesa parliament mbu agenda kuba tusinga ababaka okujjamu omukulembeze waffe obwesugwa tuula wano nteko kutyako ku mpingu ekisingira okwewuunyisa kiri kimu nti Amonyi kino ekitabo abadde nakyo bbanga lyonna eno yesemateeka y'eggwanga abadde atambula nayo bbanga lyonna mwabadde avugira ni atike zimu alinga atazisoma General Museveni bamukutte obujega bambi naye ne bamutuuza mu ddagala wuliriza tekisobokerako ddala aye tekigenda kukola gokola ekintu kimu olwokuna lwa wiiki ejja londo omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu weesirikire obeerewo tovaawo akalulu kokabale jangu ng'oyambadde engoye ezitali za kibiina kankulage butya bwe kitasoboka owulidde bakapere bangi nga bagamba nti parliament esobola okumuggyayo omuzungu akiyita impeachment mu ssemateeka eno kiri ku article ya 107 gye bayita remove of the president bino bye bibaawo senga parliament yababa yakukikola omukulembeze yenna abeera aliko aba ayina kuba ng'akoze abuse of the office kyakubiri misconduct and misbehavior kyakusatu physical or mental incapacity n'ebigenda maaso wabula eno tetusobola kubatuusayo nkugambye kino ekitabo ffe twakisoma dda kankulage kiki tugenda okubakola ng'omukulembeze waffe amaze okulayira omukulembeze waffe nga bamaze okumulangirira gokola ekintu kimu kyakulonda tewali asobola kumujja mu kifo ekyo nga gwe omulonze nkutute mu article ya 95 omanye kigenda okubeera mu article ya 95 tugenda kukozesa amaanyi agali mu article ya 95 okukola bino wammanga. Whereas a new president is elected, ngamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president shall by proclamation appoint a place, a date not beyond 7 days after the expiry of the term of the parliament or of the extended period as the case may be for the sitting of the new parliament. A session of parliament shall be held at such a place within Uganda and shall commence at such a time. The speaker may by proclamation appoint, njagala owulirize bulungi wano, the speaker may after consultation with the president prorogue parliament by proclamation. Nzikiriza nkuyambeko ekigambo prorogue kitegeeza suspend. Kati omuntu yenna abadde akugamba nti omukulembeze waffe basobola okumujja mu parliament ne waba talina numbers, kino kye tugenda okukola. Tugenda kweyambisa article y'ekikumi ey'ekyenda okuyimiriza parliament. Tugenda sooka tugisuspending for a certain period of time. Tusooke tuzze bujja bano bonna abayitawo mu kimpatiira tumale okonfaminga okubayitamu buli yayitawo mu bwerufu. So mu bufunze nzikiriza nteeko okutyako ku mpingu ng'omaze okulonda olwokuna lwa wiiki ejja towuliriza biboozi nti omukulembeze basobola omujja mu office nga Museveni akozesa parliament. Tugenda yita mu article y'ekyenda tusinziire awo tusooke tuyimirize parliament yonna abaka basinga baddemu bekanyizibwe. Kyakubiri we out ya Museveni yokka eri wantu wamu eri mu article ya 99 ya 91 oba kyebasobola okuyita presidential assent. Article ya 91 oba article ey'ekikumi eyo yokka Museveni gyasobola okuddukira mu Supreme Court lwa nsonga tetusobola kusalawo ani oba tetusobola kujjayo acting chief judge by then. Museveni asobola kuddukira mu Supreme Court naye mpulirizaamu kana akalulu kagenda kubeera kazibu nnyo okakukusa. Teri agenda kubbira njovu mu kaveera ka green ku mulundi guno. Kola ekintu kimu, tokkiriza muntu yenna kutiisatiisa na kusiriwaza nti waliwo asobola okujja omukulembeze waffe nga tumutadde mu kifo ekyo. Nkiddamu eyo parliament gy'olaba Museveni alwanye nnyo okuwanduukulamu ababaka baffe. Naye kino njagala nkikakase for the very first time awo ka parliament tugenda sooka tukasuspending nga tuyita mu kitabo kyabwe kyennyini Museveni kye yeekolera kino wano. Nagamba Museveni tumugiramu wano bino ye yabiwandiika article ya 95 we tugenda okusooka okususpendingira parliament. Kati nno buli yayitawo mu ngeri y'ekimpatiira tuddeyo buto mu zi by elections. Mpulirizaamu
basiba bakugamba ku TV ngo bawulire eyo mbwera omukulembeze bagenda kumujja muwulirize ebigambo bino tosobola genda mu kibira n'oyiga mpologoma nojja ng'ogisazeeko eddiba n'osanga kabiziko mu nsiko ne kakuyimirira mu maaso mbwe eddiba ly'empologoma togenda ddiyisaawo kati ebiboozi byonna by'owulira just by'abantu batamanyi keera ku makya genda olonda akalulu kaffe beerawo tovaawo toyambala ekintu kyonna ekikwa identifyinga ng'owenkyukakyuka genda ng'omuntu owa bulijjo kuuma emirembe jjukira kano tugenda kalonda mu bungi nyongera okubajjukiza kubira banno bomanyika akasimu ku makya banoonyeeko ayina ekidduka okkirizibwa okuvuga abantu baffe bagenda okulonda nkiddamu bano tugenda kubakuba akalulu hands down newe out gye badde basobola okulowooza nti basobola okwetaasa mpulirizaamu byonna bakoze byabwereere omuntu yenna abadde alowooza nti paliamenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda kubeeramu ababaka 5 awo weerimbye mpulirizamu nkubbireko ebimu ku bigenda okubeerawo ng'omukulembeze waffe amaze okuwangula ka paliamenti ako nga tumaze okukasuspendinga ekinaddamu oba ekinaddamu okuteesebwa nga tumaze n'okuva mu zibba elections nga bonna obubaka obwayitawo mu kimpatiro bwa NRM tumaze okubusuula ebbali tugenda okuddayo okubaga electoral areas tugenda kuddamu okufuna representation by population si zino demarcation Museveni ze yakola eza akatundu akalimu abantu just omutwalo gumu nakawa abaka bana tugenda kugizaayo ku regional level buli region egenda kubeera represented n'ababaka okusinziira ku bungi bw'abantu abali mu buli region nkiddamu kyakubiri buli mubaka ekirungi agenda kuba akiikirira abantu emitwalo 25 eyo parliament ogiraba tugenda gisalako ababaka ekitono nnyo ababaka 200 tugenda gisalako ababaka n'abawera 300 buli mubaka ateekeddwa okuba nga akiikirira abantu emitwalo 25 ekitono kati gukwata bilioni 48 za Uganda ozikubisebwa emitwalo 25 ogenda sigazaawo ekinene nyabaka nga 200 bino Museveni byakola demarcation eza constituencies kubanga ayagala okubbira obululumu areas alowooza nti alinamu obuwagizi eyo parliament tugenda soka tugisaspending representation eddeyo ku regional level buli region tubala abantu bameka beeyina tubakubisemu milioni 25 bebabaka balina okuva mu region eyo ogenda kusanga nga Western Uganda tuyinza ogiwa abaka nga babale era region egenda okusinga abaka abangi egenda kubeera ya Central Region ng'egoberera Eastern Region Northern Region mugenda kubeera n'abaka batono lwa nsonga muli batono the same applies to Western Uganda kati byonna byobadde olaba ku mulembe gwa Museveni tandika obiwuubira bye vidiyo gwa bweti maliriza nkusaba akalulu k'omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebaddayo kusirwaza n'okulimba nti waliwo asobola okumujja mu kifo ekyo senga oba omaze okumulonda nkiddamu nkikkaatiriza ng'omaze okulonda akaluluko tovaawo kuma emirembe ka paliamenti kammwe tugenda kasuspendinga mpaka nga tukakasiza nti buli muntu yayitawo mu butuufu NRM erina abaka bameka egenda kubeera n'abaka 3 egenda kukomyawo abaka ekinene nnyo 6 eyo paliamenti gy'olaba egenda kubeeramu bantu strictly bankyukakyuka wamawula